Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale tuba tuyingidde omutabbiza akadde kano kennyini tulabe tugamba atya. Kale ssebo. Jebaleko ssebo. Kale yenze Kadimana Mayanjane Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Banenga n'essimu bawuliza. Nkale nnyabo. Bannange nina ekizibu. Kizibu ki? Ekizibu kya Ssezaala wange. Ssezaala wange. Azala omusajja wange. Kizibu Ssezaala yakoze eki? Ntandikirewo owa. Munnange omwami wange yafa. Omwami we yafa? Emyaka 2 emabega. Nga kibi. Kati bwe yafa. Olwokubanga twali mu muzigo. Teyalina nnyumba. Ne tusalawo tugende tubeere ewa Ssezaala wange. Ng'afudde omwami? Iye ng'afudde era waliyo ne balamu bange bonna ffenna gye twali tubeera. Kaakati Ssezaala mwabeeranga mu nnyumba ya Ssezaala awo mu wamu? Twagenda ewuwe naye waliwo ennyumba gye yatuweera mwe nga mubeera? Nga ffe mwe tubeera. Omugenzi omwinamu abaana? Namwina abaana 2. Abaana 2? Aha, Ssezaala bw'abawa ennyumba. Kati munnange yatandika mpola ng'ava mu nnyumba gy'abeeramu ng'ajja wali ku nnyumba gye nali mbeerako yali atuwadde mpa ky'okumbuuza nga oba wasiza otya nabo ng'aŋŋamba wasiza otya nno mukwano oba wasiza otya nno munnange mpola Ssezaala nesooka sirifaako neŋŋamba tomanyi ati azuukidde sayidi ennungi nagenda okulaba nga yeeyongera. Ssezaala wuuye talina mukyala? Omukyala yali yafa naye Ssezaala wange yali andabirira nga mpa ebintu abaana bange abaagala ne ŋŋamba munnange kyeka olw'okubanga taata nga ndowooza gwe omukwano gw'alina ogwa taata naye nagenda okulaba nga ebintu bigenza ati ng'akuwanga oŋŋambye ng'akuwa ebintu ki bye yakuwanga? nga wagenda oba nga ku kyalo mu katawuni basana ebyokulya nga ndeetera kubanga abaana be tebaleetera ate nga nabo babeera naye mu nnyumba olumu nga mpayo ku ssente yampa no ku ssente enfunda olumu emitwalo 10 emitwalo 5 emitwalo 7 oba yazikuwanga buwinga just kyazikuwa buwinga Ssezaala ate obugambo bwe yaŋŋambanga ng'akugambirako obugambo obundaga ate sayidi endala ng'agamba ki nga bugambo ki? nga nsanga oba nga ntudde awo naŋŋamba mukwano ng'owuubadde nnyo Ssezaala omwagalwa kyokka abantu abakuli okumpi tobaagala nga bw'aŋŋamba kati ng'abantu abakuli okumpi bali wagambako kwane mu community okuli ki? kubanga yanze nali nsiiba waka era nga ye yaliwo Ssezaala omusiimye munnange kyekyo kyendiko mpoziko n'ekyasembyeyo okungobayo ewavuddeyo? Navuddeyo nze kubanga nalabye nga kimpitiriddeko nga sijja kisobola. Kati walazeewa? Ndi eno Kawempe. Waayi mukwano gwange. Kati gye wagenze? Naye abaana bonna balese kubanga nabadde sobola balabirira eno. Abaana baliwa? Abaana nabalese wa Ssezaala wange. Kati onaabeerawo otya nga abaana tebaliwo? Kiki ekyakugobyeyo? Ekyangobyeyo we yansanga nga nva mu kinaabiro nankwatako bw'ati naŋŋamba mukwano oba tuddeyo tunaabe 2 nga bw'agamba nkugambye natidde nagambye sijja kusiba nagenze bugenzi ekintu nga kikatikati oyagala ki? Kaakati mwami Kadima ennamba y'essimu gye nabaweerezza eriko ndabakuwa ennamba eriko mwami Zavve nsaba munyambe. Zavve ye Ssezaala wo? Ye Ssezaala wange munyambe mumukubire mumuŋŋambireko at least ajja kweddako kubanga njagala nkooye okubeera ku bunkenke nga ndi ewuwe oba asondera obusente nze n'abaako wengenda wembeera naye nga siri awo oba akyuse mu mbeera kubanga mpulira nkooye njukira nga waliwo n'abaana bange kati embeera eyo mbeera seetaaya bulungi singa yandimpadde akasente kuba embeera ziyinza obutakyuka nyinza okubanga okumubeera okungi mubeerawo bameka ewakaawo? tubeerawo abantu nga bana naye ate jjukira abamu bakeera kugenda kukola kati tusiibawo nze naye okusinga okolaba afunye nnyo chansi kati mukubirako twogereko ko naye kyoyagala ye mwami Zavve okusinga bansondere kasente muviire kale tovaako wuliriza bw'anaagamba beerako tovaako kale nalula
Nalulabye. Muko. Hello. Hello. Nga wa TV Muko. Hello. Nga wa TV. Goa TV. Kino kikibuto. Muzeyi Zave. Wange. Zave. Eno ajaji yawereza. Muzeyi. Wange. Nkulamusizza. Ye taata. Obulamu buli butya? Sinzo wa TV sebo. Wange taata. Nti bampita kadima. Yes sebo. Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sinzo wa TV simutegedde. Taata. Nkale nsonyiwaamu sebo. Kakati yego Muzeyi Zave. Ye taata. Kakati. Yes sebo. Mbadde niralikidde ngamba tukubidde muntu mukyamu. Ayenze sebo. Waliwo omukyala atutumye mukamwana we bamuyita Nansana. Wange sebo. Nti Nansana. Mukamwana we yatukubidde n'atutuma. Atugambye nti gwe wali ozaala bbaawe yafa emyaka 2 emabega. Mutabanyi wange. Essebo. Ye taata. Kati n'atugamba twogereko naawe. Kakati ensonga eriwo. Yes sebo. Yakubanga atugambye nti takyabeerawo kaawe yavaawoko. Oba naawe tokyamulaba kituufu. Kugambye. Naye abaana yabaleka. Boleka. Kakati. Yes sebo. Nga ayagadde tukugambeko embeera gy'ayitamu awo nga temusanyusa ey'okubeera nga alowooza nti gwe oyinza okuba omwegwanyiza. Yes sebo. Nedda taata. Kati n'atugamba. Yes sebo. Nti simanya wasooka kumuguliranga bintu n'alowooza nti oyimugulira kubeera nga kitaawo kwegamba oli Ssezaala we. N'akola atya? Nti wamuguliranga ebintu omuwa ssente. Kwegamba nga sanyuka kwegamba n'agamba nti obimukolera lwakubeera nga oli Ssezaala we. Naye ate gye bwavuddeko ng'otuuse n'okumugamba mbu tugende tunaabeko babiri. Mukama Katonda wange bino mbikugamba ndi musajja mukulu kikolangako era ampayidde. Anti kati atugambye nti akulowoolerezza ng'oyinza okuba nga wandibanga oyo omwagala. Kaakati wuliriza ebigambo bino. Essebo. Oyo aba mukyala waffe. Okitegeera? Mukyala wammwe ate atya? Anti mutabanyi wange yafa. Mutabanyi wange taliiwo yafa akikugambye bulungi. Akitugambye. Nandabirira omukyala oyo. Bannange sina kisimuyambye. Sina kisimukoledde buli atuba ne bwevanga mbadde nkoma w'akawungeezi mpola nengole ku kipusi n'enkoko ne mmuleetera. Nga bambi buli bwe mulaba jjukira ekifaananyi kya mutabanyi wange. Ye taata. Yesebo. Omukyala agamba bwandibanga kuba kino kyewamuseebeyo omugamba taata lwaki wakimugamba ekyogamba nti mugende munaabe naye. Lwaki waliwo kimugamba ekyo nti munaabe? Kati nakola bubi. Wangi? Kati nakola bubi. Okola ki? Fe omuntu gwe twasembeza. Omuntu gwe nasembeza. Kati abadde ayagala ki? Kakati ekiriwo kiri kimu kyayagala Nansana. Wangi? Ayagala omufunira akasente taata. Ajje agende n'abaana bave wafune wanaakuliza abaana kuba alabye ng'okubeerawo naawe bijja kubeera bizibu. Kakati sente mmeka? Anti osobola omufunirayo zitandika okupangisa emyezi nga3. Wangi? Nti osobola omufunirayo sente zitandika okupangisa emitwalo oba nga miliyoni nga 1 oba emitwalo nga 7 ye n'atandikira awo. Kyokka Nansana. Wangi taata? Nansana. Taata? Wangi sebo? Nansana ate abadde ki? Nkoze ekigambo. Sirabawo ekigambo kyonna Nansana kyakoze. Taata simutegedde enkomekereza gyatugobyemu. Yasitayiro. Wangi? Webale kuweereza kadima. Nkale munaffe. Nze kayita bino dipatu ey'obulenzi. Essebo. Nze ngamba taata w'omuwala Ssezaala w'omuwala oyo. Mufunyo era yeesootinge. Ndigirako mufunye era yeesootinge. Kadima. Barnabas. Barnabas ambasada w'abaluli naye mubuulire. Taata omuwulidde?
Tata muwulidde nena yogera asavuwadde nena wawa mugezi amuviire. Gwe nnyo okusavuwala kwa taata nga siwulidde okusavuwala. Nange sirabyewo. Nawe okuwuliriza munaffe. Kali nze waswa Emmanuel ndi wano ekasekalabwe. Yematu omuzeeyo kaza kwekaza nga ali ku mulamu ayagala mukyala wa mwana we. Mukamwana mwatu amwagala yekaza. Nkale webali nnyo munaffe webalire ddala bwatyo bwatugambye Beat FM. Abdu. Esebo. Ata mwebale kutuweereza. Nalulabye. Batabuse. Balinzi twesotinge mwana. Twesotinge webali nnyo webalire ddala Beat FM. Hello. Nji. Simamwebale tuweereza. Nawe okuwuliriza. Ssezaala ayagala mukamwana amuviire. Ntaddayo Ssezaala muwulidde alimu n'oluyayayo mpulidde ng'oba mu kusooka ng'atukutte oba abadde mu bidongodongo abadde alina walindidde TV ekibuto. Wangi Mama Desire bannange ndaba taata ali mulaavu. Taata ali mukwano. Obukote bukyaliyo. Tebusimanyi. Taata yewe ku kitiibwa bannange. Nkale. Mbadde ninamu ekirowoozo nti oba obuko bukwata Banazaala. Ate nga bwagudde ku Ssezaala otambulanga mu kubiwa ebikondo otambula okankana bwodi osaagisa buko. Wangi Mwami Kadima. Yep. Webale okuweereza eggwanga n'Obuganda. Naawe okuwuliza Ssemwemba. Webale kumanya Mukama akumpeere by'osinga okwagala. Amiina. Naye nze nga ayagala mukamutawani we yekaza mukulu Kadima Mukama akuume. Taata bamuwuliramu olukwano bagamba nti mwaluli alulimu wakati. Nkale Yenze birungi ebuwambo. ye birungi. Ssezaala ye mutuufu nange mpulise akola atya. Ali mukwano. Ndabya taata bubalaasi. Awoza Wangi. Esebo. Okutte musayigula nange Ssezaala tukoze ekintu ssebo. Kweza bikolwa ssebo mugezi kikubisa bikolwa. Nkale webale nnyo mufirika ali kaliro katono awo wasinziira. Wangi esebo. Ono Kampala maaso malungi ekashidu bana Ssezaala nanga nsobedde kubanga wagambye mukyala waffe nempulira nga alinaga okunaaba naye kibi bambe ekiswaza mu Buganda wano. Nalulabye. Nkale webale nnyo munaffe webalire ddala ate tujja kubanga tusuka ku wano. Ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya omukulu Ssekamate Wilberforce omuyimbi abatumidde webale okubanga owuliriza Wilberforce yenza buli tebukoza Kadima Nze Namayanja Priscilla nange anko kabogoza sano na kabulufu amulwa tubagamba nti musule bulungi mweraba.